أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. Abebitiibwa abali ku platform eno nyongera okubaniriza baba wa salaamu gye mbaweereza ekitiibwa tusaba Allah agituwemu obulungi era tusiime. Allahumma amin. Nga bulijjo enkola yaffe yabasheekhe baffe abakkiriza ne batukyalirako tusaba Allah babarakira akkirize emirimu gyabwe byonna bye bakola ebisoba Allah basonyiwe naffe batusonyiwe. Allahumma amin. Naam, ndine sheekhe wange saba Allah munsiimire. Namwe abasiime. Amin ya rabbi. Naam, jazakumullahu khair. amin ya rabbi. Mu mbeera eno nagambye nti yenna ali ku mukutu guno n'abatulaba eyo oba olina kyowabula mu mpeereza eno yonna kyangu nnyo oyita ku namba ya inbox ya WhatsApp erizo 77941023 oba owabula oba olina kyosupportinga insha Allah. Naam, sheekhe nsaba oyanjulira abantu abatule ku salaam otuwa omusomo biidhnillahi tabaraka wataala etuyo tuleetedde olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa salli ala habibina al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Abad muganda wa Sheikh Abdul Karim. Naam, Abdul Hakim. Naam. Nsanyusa okuba nti tuli naawe wano Alhamdulillah. ate nga ne bannaffe abatulaba Alhamdulillah. era abatuwuliriza. Naam. Amanya Hamdan Uthmani Lwasa, muganda wammwe, musomesa wammwe. Seka sheyi si kale inshallah Sheikh. Sheikh Hamdan Uthmani Lwasa sinzira wano Nakifuma. Naam, barakallahu fi. Musomesa nga bw'omuwulidde. Inshallah ta'ala waliwo ensonga shabulaki. Naam, jogana tugambako sheyi. Naam, Uragala tujjukanyeko inshallah ta'ala. insha Allah. Allah tuanguize tubitegeere. Waliwo muganda wa fomu alina ensonga gye yafulumizza. Naam. Oluvannyuma lw'okuba nti tumazeeko omwezi gwa Ramadan. Naam. Era mbayozaayoza Allah basobozesa ne musala ne Eid. Naam. Ate n'abo abatandise ennaku zaffe 6 saba Allah abasobozese. Sita sheyi. Sita. Kubanga kirungi. Naam sheyi. Sheikh omu yazisomesezzaako nga bwe baga nti omuntu bw'asiiba Ramadan n'asiba n'ennaku emmeka? 6. Abanga asiibye omwaka omulamba. Bwe yabadde akiteeka mu mbalirira n'abala nti omwaka gulina ennaku 306. Kakati bwe biba 306, ennaku 30 buli lunaku lukubiseemu 10 kuba ekirungi kimu kirimu ebirungi 10. Olunaku lwetusiiba olunaku lukuluzu mulumu lukubiseemu ennaku Ramadan lukubiseemu ennaku 10. Kati ennaku 30 bw'ozikubisaamu times 10 bye 3. Bino ebikoze ennaku eziri mu mwaka ze twakatwala ka 3. Kakati omukaaga naye ku times 10 nebikola 6 bye 306. Allah akbar. Olaba logiki erimu omwo. Kati buli lunaku lwensiibye nnaku 10. Olwasita. Hadisi engamba ennaku mmeka? Ennaku 6 ziri abanga asiibye omwaka omulamba. Naam. Ngajuliriza mu Ramadani. Wallahi ekyo kyongera otulaga. Wallahi obusiraamu bwaffe bwalabadde ensonga nga bumanyi nti omwaka gulimu ennaku 306. Wachana byonna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyogera dda eyo science aba geography math calculation sheyi wakubala abazungu bagenda okulaba nti ziri ennaku 306 nga ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam zimeka 306 zigenda kwa 306. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jazakum. Ila nakafakana masoma dda kati seeka mbakubiriza abaddu ba Allah naam baleme kugayalira ennaku ezo bazisiibe sobola okufuna. Naam, sheekh abasinga bazirekera abawalimu
seke nako abasinga bazimanyi nti zaabwe walimu beba bitegeera ebyo ekyo tusookedde mu Katonda naye nga tubadde tubaja nti ate kulimu walimu man sama Ramadan summa taba tebagamba man sama Ramadan nga muki walimu tena iza sama Sheikh Ramadan ekirala wallahi kujjako Allah tusasire Allah tuwa obukkiriza kabuli tugenda jigenda mu tewali kabuli ya seeka netali ya seeka ndio naam nejjana Allah naam Sheikh era ejjana egenda kusinzira ku mirimu teyawula Sheikh teyawula nti waya bamaseeka bamufuti bayine ejjana yaabwe egibabawa olwokubanga erinnya lya bamufuti baimaamu b'emaka wabula buli muntu hasiba amali ye okusinzira ku mirimu gye naam mbadde nkugamba wali kuntandikidde nti waliwo omuganda wa foomu alina ekigambo kyayogedde kyeyasomesezza erinnya ndyerabidde n'agamba lwali lunaku lwe twasaala idi n'enkeera n'agamba nti wallahi eswala ya dhuhuri kaba ku lunaku lwennyini olwayidi dhuhuri mu muzikiti layini zensala olunaku lwayidi nga tuvudde mu yidi eswala ya dhuhuri layini zabula zensala ezibadde masjidi ebadde ekomeeri eba layini nanga 5 enkumpi bwe baba basaala ennyo basaala layini 2 ezibadde 5 mu Ramadhan nesigala 2 zasigala 2 ku yidi kati tuva kusaala asiri wali ozirabye nzirabe Sheikh naye ng'ate asiri bulijjo tusaala muzikiti ne gubooga naye kati tusaddemu kitundu wazzeewo ebirowoozo naam naye nga bw'oba lwakuba tuyinza okuba tetumanyi iffe Sheikh abaana Adamu naam obulungi obw'omuzikiti tetubumanyi nenjagala tujjukanye ku bulungi bw'omuzikiti gwe tusaaliramu nga kimuzikiti naam era kitegeeza Sheikh tugenda tunuulira obulungi kutunuulira obulungi bw'omuzikiti kitegeeza buli muntu akiwa obudde nti abasalira ewaka yakola omuzikiti mu dduuka lye nga tajja ku muzikiti newe gumuli kumpi kasa baaziina n'amanya nti baaziinye ayiye nga akwata omukeeka gwe ng'asalira wali waliwo enjawulo wakati w'omuzikiti n'omuswalla omuzikiti n'omuswalla tubyawula seeka sinnabitegeera era byawukanira wa olaba gye twasalidde yidi twasalidde mu muswalla buli omu gye yasalidde kibangirizi twabadde obweru nga si muzimbo ogwateekebwawo okusaalirwa katulina n'ebifo bye twagazeetinga nti awo tusaalirawo jama tetujja kuyita muzikiti tujja kuyita muswalla omuswalla awobeera muswalla musaalirawo salaatul jamaa nga bwe tugenda okuziika ne tufuna wetukuŋŋaanidde okale naye ate waliwo kati ebifo abantu balina amaduuka gaabwe ne baga akafo kano tukasaalirengamu naam omuswalla tetujja kuyita muzikiti omusiraamu yatuwa akafo mu tawuni eyo omuzikiti gubeerawo nga specifically tudda ennyumba ezimbiddwa nga muzikiti kale eyinza obutazimba specifically nga yonna naye abasobola oli okuba n'agamba nti omwaliiro guno gwonna nguwadde omuzikiti tukubalangaera omuzikiti naye ebifo bino byetulonda barakallahu fikum Allah abaganda baffe banyiikira ne bateekawo olwokwanguyiza eswala ne tubiteekawo tusaalirawo tetujja kuyita muzikiti musalla so lwaleero twagala kwogera ku bulungi bw'omuzikiti specifically ogusaala ejjuma awakkirizibwa okusaalirwa ejjuma nejjama ate bw'ogera ku jjuma ate ejjama kibaawo abujabu owakkirizibwa okusaalira ejjuma ate waajibu okusaalirawo kiki ejjama kati twogera ku mizikiti egisaala ki ejjuma nga basaalirwa ejjuma nekiki kati jamaa ate luteeka kati Sheikh Allah subhanahu wa ta'ala tegeza mu Qur'an ti wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada surati jinni suratul jinni emizikiti jani ja Allah tabaraka wa ta'ala fala tad'u ma'a Allahi ahada temugikozesanga ebyo nage makulu getusangamu ekintu ekirala ekitali ki Allah subhanahu wa ta'ala nemukola daawa mizikiti nemugikozesa ekirala ekitali Allah subhanahu wa ta'ala emizikiti gino temusabanga ne Allah ekintu ekirala
temusinzanga ekirala ekitali Allah mu muzikiti temukozesanga emizikiti egyo ekirala kya Allah kubanga emizikiti gya Allah subhanahu wa ta'ala anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Naam. Oli kati nze aguzimbye gufuuse kutya ogwa Allah. Hadisi y'ekiwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjida, omuntu azimba ku lwani kulwa Allah, azimbye ku baana be ku lwa mukyala we naye lillah, kitegeeza nti tabarra'ata wawaayo tabarru nowayo wa Allah nati ay Allah wawaayo gakufu kiki buli lw'oguzimba oteeka kuba nga olina nniya yakuguzimbira kiki. Man bana lillahi masjida, omuntu azimba ku lwa Allah omuzikiti, kitegeeza okuzimbira kwa Allah. Bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah amuzimbira ennyumba muki mujjana. Ekyo kyokka kitumala bumazi nti baganda baffe abawaayo okuzimba emizikiti tutereeze nniya zaffe nga tumanyi nti tuzimba nnyumba zaani za Allah tabaraka wa ta'ala. Niwe kabanga kalinga kisu kasozimba ngozimbye muzikiti. Newe kibanga kiringa kisu seeka ku nsonga eyo gyoliko. Bangi bazimba emizikiti n'aguzimba kisooka nassaako erinnya lye. Bamala okussaako erinnya lye nga omuzikiti guno agutwala nti gugwe like bw'abazza oluusi nga alese bannabyabufuzi ne bajja mu muzikiti nga yabaleese era abo bajja tusooka ne tuyimiriza byonna bye tukola ne tubaaniriza ne boogera byonna bye boogedde ne bagenda. Kati nze nganze kyenyinga kyentegedde bwe tutandikidde nti guno omuzikiti bw'amala okuguzimba aguleke Allah amateeka ga Allah gaba gagufuga. Anti Allah atugambye fala tad'u ma'a Allahi ahada. Allah atugambye. Naam. Oyogedde ku ky'okuguwa erinnya olw'ensinga egyetambulamu. Naam. Kubanga ensinga egyetambulamu erina ebintu bingi. Naam. N'embeera nnyingi. Naam. Mulimu okuwandiisa amasinzizo kati tosobola kuliwandiisa nga teritegeerekese. Naam. Nti muzikiti guno gundi olw'ensi bwetambula. So nze ngamba nti okuguwa erinnya si kikyamu kubanga n'emizikiti eminene gye tumanyi tujja gituukako girina amannya eminene emikulu. Kati okuwa erinnya kyaba tikulu naye teryalibadde erinnya nga ligendereraga nti nganze Hamdani, kati Hamdani masjidi Hamdani, erinnya ya Hamdani byonna byange. Kitegeeza ekyokubi ekyo badde ogamba otya kyebadde ngamba kitegeeza mu nsonga eno omuntu alina kulongoosa nniya ye. Mangana lillahi masjidan muli munda alina okukkiriza nti kino kyenkoze sikyakinako obuvunanyizibwa Allah nkikoledde Allah bismillah nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bana Allahu lahu baitan fil janna. Kati kiri ekirala kyogambye okiba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakyazanga abagenyi abatali basiraamu. Ne bajja lwakuba nti ye nabbi omuzikiti yagukozesanga nnyo mu bintu ebisinga obungi. Naye abantu abo abajjanga abasinga obungi baali bazzenga lwa hidaaya nakumwebuuzaako tebakyalanga kunoonya bululu nga bw'oyogedde kunoonya bululu anti nze gyetambulira mbalaba. Kaakati eyo nsobi nsobi sigamba nti okukyaza abantu eri emizikiti baba bazze olw'okulungamu ekyo naye okubakyaza nga bazze mu maswalihu duniya bazze mu byakiki olaba naffe ffennyini abalimu mu muzikiti tetujja okulaba muzimu ku mpisa olinaaba tutuuseeyo naye tetwagala kwogera ku bulungi bwa mizikiti tetukkirizibwa kudisikasingiramu maswalihu ki duniya mu muzikiti. Era kimu ku hadisi nagirabako mubimu ku bubonero bw'okuyama ekiseera kigenda kutuuka abantu nga mizikiti balimu hadithi duniya. Naye nga tejjukira bw'oba oguyingidde guyina amateeka gaago, buli mizikiti ojjagula guyina amateeka gaago. Jjukira omusajja eyayingira nga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tasadde tahiyatumati namugaa kum fasalli isibutuka osaale nga yali atudde yimirira okole kyosaale. Kati emizikiti girina amateeka gaagyo. Kati n'ebyo ebirina okukolebwamu birina okuba nga limited. Kankujjukizemu akalala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okimanyi mu muzikiti tetulangiramu
mu muzikiti seka mu muzikiti guno hadisi weri ti omuntu yanshiru dhalla fil masjid okulanga nti wananga asudde omutwalo baga la radda Allahu alayka Allah takisinga takikuddiza gyoli seka inshadu dhalla laba kulangira mulangizi asudde akasimu musiramu tetukkiriza tufuluma abweru seka mbadde n'essimu yange negwa n'ennumba imamu ne seka nsudde nangira tolanga hadisi weri egana okulanga mu muzikiti seka nzireyo kati otyanga olanzeemu bululu Allahu akbar twagambye twagala kwogera ku bulungi bwa muzikiti tubadde tulaba omuzikiti kyekifo tukiraba ekisi eri Allah subhanahu wa ta'ala ezimbibwa ku bwa Allah emizikiti mingi naye kansooke ndage nti yennyumba enkulu mu mayumba gonna gwagali ku nsi amalala omuzikiti nyumba nkulu mu mayumba gonna agasigadde amalala kubanga tulabye nti kiki yani ya Allah atutte gondi banka atutte masomero enjuzi esusulamu kyekirala kyendeseeyo kalina seka zino amaduuka yagamba emayumba nadilayi masijida muzikiti siramu omu twalina waliwali musiramu wallahi tetunyomanga abantu alinga gwolowooza nti siseeka twali tulina ku mukolo wetuli nagamba mukimanyi lwaki omuzikiti waguyita muzikiti masijidi nabuuza mmwe yatubuuza netumugaa tetumanyi lwaki baguyita omuzikiti lwaki baguyita masijidu omuzikiti lwaki baguyita masijidu seka nange sikimanyi Allah kabuliza lwaki omuzikiti masijidu wallahi nange nayongera kinywereza wadde mu bwongo kyalimu naye nga sikiteekangako biro lwaki naawe mu bwongo kirimu mwekiri masijidu naye lwakuba nti mu bwongo tokiteekanga mukirowoozaako wallahi musiramu yali musiramu wa bulijjo adi nga si sheekh n'agamba tulina omuzikiti watugulawo n'agamba kiva mu kigambo sajada au sajida avunami kiva mu kigambo sajada yasjudu masjid alhamdulillah kiva mu kigambo kiki sajada wasajada avunamye wallahi musiramu kati nawe ajwa ndugamba nti kyekifo ekirimu sujudu Allah akbar bwogenda mu dduuka lyo n'osajada olw'okugulumiza edduuka oba toli mu masigidi bwogenda gy'olaze yonna n'osajada kiri kyekifo masijidu evunamiro lirivunamiro tokulaba Allah gafala tadiu maa Allahi ahada temusinzamu kirala temusabanga wane Allah ekintu ekirala muzikiti omumanye nti Allah yekka kakati nga bwengambye nti muzikiti twagala kulaba obulungi bw'emizikiti naye enkizo zayo gyetusoose enkizo gyerina nti yennyumba ya Allah esinga amayumba gonna amalala ku nsi kuno newankubadde nga kano kankakoneko ketugenda okwogerako nti tuyinawo egyenkizo egisinga kuginne waagyo tuyinawo egyenkizo egyenkizo era gyegino omuzikiti gansooke ne ogwegundi baitul muqaddas masjid aqsa oguli mu Palestine ogwo gwa nkizo seeka ogamba guno omuzikiti gwa Nabi Sulaiman amajini gazimba ogazimba ku mulembe gwa Nabi Sulaiman ogwo gwa nkizo omuzikiti ogwokubiri ogwenkizo alharamu almadani masjid haramu ye Madina ogwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid nabawi ogwo gwina enkizo omuzikiti ogwokusatu alharam almakki ne sigitadde mu oda yazo yajo ne ogiyiddemu haramu we Makka oli Kaaba eno haramu we Makka walibadde omulala ogwokusatu tujja kulaba masjidi Kuba masjidi Kuba seko gwe guliwa
Masjidi Quba tujja giraba era nga bw'olabye gwe Quba. Naam. Tugenda gwogerako gyonna ate gy'emirala togibuuza gye giriwa naye masjidi gwe Quba abagenda e Makka bagenda e Madina bakola ziyaara bagenda mu masjidi gwe Quba. Naam. Emizikiti egyo gya nkizo. Naam sheikh. Era enkizo gyagyo kanjikubuli nti ogw'e Makka gwe gukwata namba 1 ogw'Kaaba. Makka ogw'Kaaba gwe Masjidul Haram. Masjidul Haram e Makka. Number 1. Ogw'e Madina ne gukwata namba 2 mu nkizo. Naam. Ogweyani ogwe Baitul Maqdis Aqsa ne gukwata namba 3. Nani kati ne Quba ne yajja. Naam. Ejja nkizo. Naam sheikh. Kati emirala egisigadde waliwo n'emirala naye kati gye gisinga okumanyibwanga bwe tujja okola ekale emikulu n'enkizo era n'ebirungi zirina ebirungi ebisinga ku gino naye kati wano ngenda kusooka twogere obulungi bw'emizikiti omuuma ama gyonna wamu kati guno ffe tuli wala ogwawane nakifuma ogwamuwe Kampala naawe ampuliriza ogwamugumwazi inshallah ogwahayo kati lowooza kugugo ogwamugumwazimba wabude tunazimba se ababude tunabakufuna busobozi ogwazimba ku kyalo kyammwe oba mu tawuni yammwe oba mu provinsi yammwe. Naam. Ndowooza n'abali ebweru batulaba. Alhamdulillah kwebalishe nitwagambye gumwa ogusaala ejjuma bwemusaliramu ejjuma musabba hancucu aliko ogwo. Naam. Gwina enkizo kati negiri emikulu nagyo ngitadde kanjigattire wano mu nkizo ezisooka. Esooka obuvunaanyizibwa bw'omuzikiti kiki twagamba ogusooka enkizo yo obulungi bwabwo nti nnyumba ya Allah. Ewe twalibadde tusome kyalibadde tekitumala bumazi nyumba ya Allah okuba nti nyumba ya Allah n'okitegeera tekitumala bumazi gwe okumanya nti ati Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba man Allahu lahu baitan fil janna ajizimbye afu Allah amuzimbira ennyumba mu jjanna. Kitegeeza obukulu bw'omuzikiti guno kasita ntegeera nti nzimbye ennyumba ya Allah kimmalira okubeera nga ndi mutebenkevu nendeka ebintu bya Allah negigenda mu maaso. Ate gino ibada zetukola tuzikola lwaki? Lwa Allah. Nakola kikuyingira jjana. Kuyingira jjana bwe kiri. Kati bagambye okuzimba ofune jjana. Kati enkizo ezisooka ey'omuzikiti gwonna bwate giri emirala emikulu gye twogedde tewali akyazimba haram tewali azimba hano mu Madina naye gino emirala kati yaye tewali akyazimbawo mu Masjidi Quba giri jabu naye newankubadde ng'ebirungi bino era biyingira ti emizikiti gwonna n'egyo gye bakyazimba nga muzikiti. Naam. Okisookera ddala mu bimu ku birungi byayo nyumba ya Allah. Era shekhe nga tugenda mu maaso yogedde ku muzikiti nembako kyezijukira muganda waffe ngenda mwogerako kiriza seka mbogera waliwo batagala kuboogerako sadaka zawe nga bazaagala mu kyama engeri ngambye yote sheeka mbaleke naye omu kubatwala platform zino kutubeera kutuli kati Hajat Halima Islam Media Allah musasi Allahumma amin kati ne sheikh omulala we bali bazimba emizikiti Allah bateremu baraka era ne Karamoja eyo nendo balabanga batuuseyo bali mu Karamoja bateekayo emizikiti bateekayo daawa kati oluvannyuma lw'okugizimba Karamoja wali ebifo ebizimba mu mizikiti nawe ng'ojja onfunirayo kimu ozimbe seeka inshallah zimbanga kasubagami n'ozimbanga kisu naye nga bantu bakisaliramu Karamoja sobola kwegatta n'enzimba Karamoja tewayinza kuba abiri kwa abiri tegubamala naye sigwepika munze amdani alhamdulillah Allah kwamwize kwalira jja kulanga nga nkuweereza ennabe bukwatagane n'ono ajampe ekifo inshallah nange nepike bakisirira myaka emeka nange nfuneko bayita nfulijana inshallah seka natwande kwa tuna babiri kubanga babinza okulowooza nti bawalabu baba natuzimbira bokka naam naye nso Karamoja wallahi tuzimba wano oluzimba erumu yo 10 by 10 rumuzi naye mutawuto okuzimba Karamoja ngaye Karamoja yes bano batandika gya kalina ekikyakisobola seka Karamoja abasiraamu bali eri bazimba era Allah abasiime nyonyi zayo ekifo inshallah sikyange seka kati twatya tugenda mu maaso kati mu mbeera eno ngangama nti mu mbeera nti baba malurizo zimba n'atayongerako kubeera nga omuzikiti amaze aguzimbye kyembadde mbagamba nti ku ngeri gye baliko kuno
bazimbe nga bwetugane nti ozimba omuzimbo gwogutinga gwa muzikiti eba nyumba ya Allah ebisigadde wamala okuzimba leka emirimu gya Allah gigende mu maaso. Kaakati nkizo kyendala ey'omuzikiti Enkizo ey'omuzikiti gye twagala okwogera tuli muzikiti gyonna tugyeko giresa gye tujja okulaba nyumba ya Allah. Ekyokubiri olina kubeeramu ng'otukudde oli mutukuvu mu muzikiti. Okuyingira mu muzikiti nyina kuba mutukuvu kifo kitukuvu. Mpulira sheyi obutukuvu bwakyo n'okuba kyalibadde ekirungi oyingiremu ng'olina wuzu naye oba tolina wuzu osobola okuyingiramu naye tokiraba nti abakyala abali mu nsonga mubimu ku bukwakuzo alimokuzo filmasjid okulwa ennyo mu muzikiti si kirungi ajja n'abeeramu naye okulwamu ayangwirize agende. Kati kifo kitukuvu nkizo ya muzikiti ate tuyingiramu n'engatto kujjako zino hofu ezisiigibwa engatto ezo nyina we zinnakuwaliza anze nkugambye toyingiramu nangatto zino kujjako hofu zino amaso ze tusiigako eyo nkizo nokwadde nga abantu tuddira amayumba gaffe matoyi biki tetuyingiramu nangatto naye lazimu omuntu nobwayingira mu nju aba takoze bwa haramu naye masijidi olwokukuuma obuyonjo bwayo bw'omuzikiti n'ekitiibwa kyayo toteekamu ngatto zo. Kati enkizo yakubiri tugane enyumba ya Allah badde nga nti seeka omuntu azze n'engatto ze waliwo abantu abannakuwaza be mbadde gamba sheekh ngajja olw'ekitiibwa kyajjiddemu oluusi ajja si musiraamu ne bamuleka bajjemu ne bamuleka ddala n'ayingira olw'obulungi bw'obuyonjo bw'omu muzikiti batuuka Allah yatugamba atya mukole ya ayyuhalladhina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid tulina okugenda nga twewunze zinatakum azina okwewunda okwambala obulungi inda kulli masjid. Allah teyatugamba nti mwewunde nga mugenda mu dduuka naye agamba emiza yakuba yakusatu ba yakuna nti kifo tulina kigendamu nga tuli batukuvu nga twewunze tuli bulungi. Era waliwo hadithi okimanyi tugiwulya bulungi nti omuntu bw'aba yalidde katungulu 10 takola ki kunyiza banne kifo kya mirembe jamu engatto yambala ng'oli bulungi imaamu bw'abeera atusaaza oba omuntu yenna wabanga asaali mu swala wuzu n'emupunguukako bamugamba atuule muzikiti banga nti wayi bwekupungako ki muswala era bamugamba kwata kuki ku nnyindo yo era ofulume ogende okole ki ofune wuzu waliwo ekifo kye batugamba okubeeramu nga tetulina wuzu ekirala muzikiti kye eyo nkizo y'ekifo ekyo mu mayumba amalala gasigadde tugende mu maaso. Enkizo endala ey'omuzikiti kifo kya dduwa. Kifo kya dduwa omuzikiti kifo kya dduwa kya dduwa. idha dakhala ahadukum almasjida bw'oba oyingidde mu muzikiti era bulungi osoma dduwa egamba etya oyingiza n'omukulu ogwaki ogwaddyo n'ogamba otya bisimillahi والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك اللهم اللهم افتح لي أبواب رحمتك أي الله nsaba onzigulirewo emiryango gy'okusaasirako waabwe tuyingira nga tulongeddwa kujjako awakati tola salaamu eyo yamayumba gonna naye waliwo special dua ekuyingiza mu muzikiti guno nyingira muzikiti guno ne Allah nsaba onzigulye emiryango gy'okusaasirako nga nyingira eno muzikiti kigeza mu kifo kirimu rahma kirimo okusaasira kwa Allah n'omusaba nyingidde ono ne rahma zo zimbudungulire ko zimpe eyo nkizo Sheikh simanyi ate
tugitwala neri efuluma katugigatte n'efuluma nti owa ofuluma n'omukono gwakyo ogwakkono n'ogamba otya allahumma iftah li abwaaba fadlika ayi allah ngende weerwe nva mu nnyumba yo allah ngenda eriyo ebirungi eriyo ebifene eriyo sente eriyo ebirungi eriyo abakyala abalongoofu ne iftah li abwaaba fadlika gyengenda ebirungi ebiri ebweru bimpe osaba ofuluma kati ogenda obadde obuuza nti simanyi edduwa omusiraamu tamanyi edduwa ate omusiraamu agende ni bamaseeka bagimusomese bw'abanga akawodiyo kana n'akafuna agikwatira omwo allahumma ftah li abwaaba rahmatika ng'oyingira ayi allah nzigulira emiryango gy'okusaasira kwoyingire n'okugula okwaddyo bw'oba ofuluma n'okwakkono kubanga ebeera opposite ya toyi funa n'okwakkono ogambe allahumma ftah li abwaaba ki abwaaba fadlika ayi allah ebirungi nfuluma bingi bimpe eyo nkizo kifo kya dduwa n'enkizo yakyo okusinga mu bifo ebirala ebisigadde allah kyenjala nagambye nti lwaki abantu baada ramadaani tebettanidde mizikiti ebyo ebirungi seeka omuntu wemazeeko ramadaani namanya nti kati alina okusooka owummulamu era bangi bawumuddemu namanya nti kati wentuuse badde nkola nnyo abadde mu hasoling mu ramadaani ekirala kyetubadde tutunulira tugenda allahumma ftah li abwaaba ki abwaaba rahmatika ng'okola ki ng'oyingira allahumma ftah li abwaaba rahmatika ayi allah nzigulirawo emiryango gy'okusaasira ate bw'oba okola ki bw'oba ofuluma abwaaba fadlika kitegeeza ekifo kya birungi ate tuli mu birungi by'omuzikitiseeka ye sheikh bismillah Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba atya idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn totuula kimu ku bifo ebirimu empeera ez'eswala totuula kujjako ng'osalira akammeka bbiri kasita oyingira eyo nkizo alaga nti omuntu watuuka mu dduuka asaale omuntu watuuka waka asaale eyo kizo y'omuzikiti ku bifo ebisigadde era wetera okutambulira waliwo wetera okutuuka nentula bwenti era otera okunsanga nasomesa abakyala ku Qur'an ebiseera ebisinga bituuka nga ndi leeti tera otuula nga sisadde ogenda owulira nga gaseeka tosadde ne banzijjukiza ekibirizi nti omuntu waliwo yaga nti tujaga masalira ago wegali nti otuuka n'okuba ng'olina wali badde ogisasulasasula bw'otuula nga togisadde yali badde teeka ogisasula kuba oli omusajja nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba kum fasalli fa innaka lam tusalli tonnaba kusaala kitegeeza oli bw'atuula ng'agyerabidde yali badde akola kyasituka n'agisaala kubanga nabbi yamugamba akoze eki olw'obulungi bwayo kati obulungi bw'emizikiti obulabi n'abantu wabamala amazaani badduka bagenze dda era nga bwogambye nti omulimu byabagambye newoneseeka tukirabye era nga bwogambye wano ebirungi obulalo bw'omuzikiti bingi ebirungi naye ebikawedda twogera birungi bya mpeera salatu jamaa tafudal esala ya jama esinga min salati alfardi gyosala kinoomu eyeeka bi27 daraja amidala abiri muki so enkizo wadde ya jama naye enkizo y'okusalira mu muzikiti ne banno amadala abiri muki ngesinga eno gyensalire mu dduuka lyange ewaka wange mbaddeko abasalire mu nswalira bafuna empeera za jama abadde mu nswalira naye ate kati eno tulaba nti obulungi bw'omuzikiti amadala 27 daraja mu muzikiti ne tusala jama si muzikiti bw'omu naye jama amadala 27 kiba nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasanyusa n'aga nti bashiri ki sanyusa abo abatambula fi dhulami mu kizikiza olina akeera ku makya kusubi najja ng'obudde bukudde naye ng'ajja kiki basanyusa abo abajja ku muzikiti si abajja ku maduuka ku muzikiti
mu budde bw'eki anna lahum baina an-nuru tam ekitangala ekijjuvu lunaku lw'enkomerero bajja mu nzikiza nga yekanoonya nekuba wayita ne katooki Allah yabasanyusa najja ku fajiri n'asaala Allah yabasanyusa n'ekitangala ekitangala ate era kibajjana ebajjana an-nuru tam baina ekitangala ekijjuvu lunaku lw'enkomerero seka bangi nga basalirako nga leero omuzikiti guli kumpi anti ngambye ate enswala y'omusajja ya muzikiti yaguuli abeera yakumbire nga likumbira omuzikiti naye nga ekyo kirungi tuli mu birungi bya muzikiti nam okimanyi nti wafi kulli khutuwatin buli step buli kigere kyentambula tamshiha ila swala Allah sadaka ajir buli bwentambula bwenti nga nzija eri omuzikiti to oyabalaga singa olugendo lwali luwanvu omuntu agenda kwevuma singa omuzikiti gwalinga Kampala ng'ali wano nakifu ng'atambula paka Kampala Allah bikulli khutwa ekyo kirungi nti obulungi bw'omuzikiti abatambula nga bagenda eri omuzikiti buli step gye batambula mpeera nam abatulaba nga tugenda maaso ne sheekhe waffe nyongero bebaza tugoberera n'okubeerako togamba kwebali alhamdulillah kwebali allahumma amin abamu netiwaka ekyabasumbuwamu era bajja ne bandaga nti kwebali ne bakoma bagezaako okuyiiya paka lwe banaabeerako abanatulaba oluvannyuma lwa wano ojja kubeerako oliwo naabeera nga omanyi nti tujja balaga nga diro tugenda okubeerako naye nga tuli ku nsonga ey'obukulu bw'omuzikiti sheekhe gwe musomo gwatuwadde omukulu ennyo wallahi era lwaki twalibadde tujettanira abagayadde abagaya babetanira balina kwogeramu jawo kano katambiri ebirungi byonna byetwogedde bisinga okukolera ennyo eri abakyala manye eri abasajja abakyala nedda bisinga kukola nnyo eri abasajja ngambi bisinga kukola nnyo eri abasajja shegeza mizikiti gino gina kunyikirwa nnyo basajja enswala y'omukyala gyasalidde awaka esinga ey'okumuzikiti seeka bikyukamu ono omukyala eyiye esinga obulungi esinga obulungi yawaka enswala esinga obulungi ey'omukyala yawaka era nkizeemu ekigambo ekibuuzo oli ayinza okubuuza n'agamba nti ate swala gy'abasalidde mu muzikiti alhamdulillah empeera afuna omukyala empeera akola ki empeera afuna naye eswala sekamulakimu eswala esinga obulungi ey'omukyala yawaka masijidi bwajjaafuna empeera afuna naye oli asalidde eka yasinga kati biri ebirungi byonna byetwogedde mpozi tutyaga nti kujjuma bajja nekuyidi bajja nejjama bajja kati ebyo balina ebikola ebyo babifune naye bw'aba asalidde eka kyekisinga obulungi ensonga gye tuliko olwaleero abanga abakkiriza abaliko mwenna abagoberera platform yaffe nkutegeeza nti tuli ku nsonga ya mizikiti masjid sheekh atunnyonnyodde omuzikiti obukulu bwagwo nga twetaaga okubeera nga twettanira emizikiti awatali kussa mukono yaddala wallahi weddeko ffenna tuli basiraamu abali kuno n'abataliiko twetaaga okubeerera ddala nga tunyweza bye tulina okukola mu mizikiti gyaffe ithan mu bulamu buno omusiraamu yenna obulamu bwe bulina kubeera muzikiti obulamu bwe bulina kubeera muzikiti kitukakatako kubeera nga tusalira eswala zaffe muzikiti naddala abaami tusaale tufuna sunna z'oteeka mu muzikiti nga zimanyiddwa buli woyingira omuzikiti saala yeera akazo buli woyingira omuzikiti saala yeera akazo bbiri sheekhe kyayogeddeko enkizo eri mu muzikiti guno so mu mizikiti egyo tubeere begendereza obutasuula mpeera tujja tutuuka akaseera olaba sheekhe aga nti omuntu ajja tutuuka amaaso ga Allah omuzikiti gwe nasalirangako salatul magharibi gwandibadde guliko walako nembeera nga natambulanga olugendo ngende eri omuzikiti ogwo ogwali ewala Allahu akbar nga tulaba ate kati essaawa zino
gwasula kumpi n'omuzikiti olabira ddala nga gukalubiriza osalira nawaka omuntu yandigenza nasalira swatu duha mu muzikiti sheekhe ya abeera akati ebyo nebadde birungi bya mu mpeera naye waliwo ebirungi bingi ebirala bino bya mu mpeera zetukuŋŋaanya n'empeera gye olaba olunaku olw'ejjuma olw'ejjuma abantu bafuna empeera okusinza bwe baba bakedde mu muzikiti si mu dduuka waliwo abafuna empeera ezenkana engamiya ezenkana ente ezenkana enkoko paka buggi bawala otuuka nga kasibi alinya ekituuti awo wonna waliwo empeera zetukuŋŋaanya era seekakanzigi ntangaaze ku mpeera ezo inshaallahu taala endala ezisinga ziri Allah akbar bannange embeera yeeno tusaba Allah bitutegeeze abituwemu obulungi biidhinillahi tabaraka wa taala twebaza omusomesa waffe tukyagenda mu maaso naye nga tuli ku bukulu bwa muzikiti tuli ku bukulu bwa muzikiti tubeere nga tusaalira mu muzikiti wallahi ennyumba zino okulu tulabye nti bw'oba ozimbye omuzikiti ng'omusiraamu zimba omuzikiti ng'oguzimbye ku lwa Allah empeera yo gy'okoze Allah yakuzimbira yagadde azimba omuzikiti ku duniya eno Allah muterayo omuzimbo mujjana kasitoteko omuzikiti ku duniya kisinzira ku busobozi bwo tuli fenna kasita okuzimba okusinzira ku busobozi bwo biidhinillahi tabaraka wa taala Allah akuwa empeera eyo gy'okoleredde n'osanga ennyumba ewa Allah matiri bona ate Allah tazimba zino zaffe zakuno Allah tazimba zino zaffe zakuno seeka abasiraamu abasinga balowooza Allah baba azimba ennyumba mujjana agenda sanga yamabulooka asobola okusanga yamabulooka ng'eriko n'amabaati waliwo hadithi naam iga nti mawdhu asauti fi ljanna khairu min addunia wama fiha abo bagambye akakaggo mu jjana akafo ka sauti kaggo mu jjana khairu min addunia wama fiha kasinga eddunia n'ebigirimu akaggo bwe kati hadisi eyo abamu bagibula mu mbeera nnyingi naye ekikulu kyonna ejjana kiki la ainu ra'at wala udhunun sami'at amaaso gaffe ebiriyo tegabirabangako n'amatu tegabiwulirangako bwetuli batwogedde ku jjana aliba ayagala kufa nkya asobole okutuuka eyo naye almuhimu badde tuga nti omuzikiti guno Allah tusaasire tugizeemu katonotono awo batusonyiwe ku maloboozi agayingiddemu naye omuntu akeera mu muzikiti lunaku olw'ejjuma imaamu nga tannabafuna paka nga yingidde mu jjuma imaamu tannatandika kutuwa kutuba akeera waliwo engamiya waliwo weti kikyo empeera ezenkanankana bwezityo ebbanga lyokumanga okedde mu muzikiti yesheya ekyo kikinkizo ya muzikiti ate ebyo byonna bya mizikiti gyonna nga bwe tubirabye gyonna emizikiti kasita kubanga muzikiti negiri giri eminene kuba edduwa ezo zonna zikola gyebasoose tugambako ekirala kyembijadde njagadde nnyo nakyo kibagambe itikaafu luzumul masjid muntu mwana adamu obudde ne bukyanoga nti alhamdulillah obudde buno mbuwaddeyo okuva ku ssaawa 4 paka ku dhuhuri ngenda kuba mu muzikiti nga malayika ziwandiika nti oyo mwotakefu alaazamya omuzikiti seeka naye onkola mu nkola ezituwa empeera n'ogamba nti okuva ku ssaawa 4 eniya yange ngenda mu muzikiti paka dhuhuri ntuule nsome Qur'ani nsaale buhanji saaliraawo n'ebirala Allah seeka ye itikafu bakiyita luzumul masjid omuntu kasayawaayo biniyati luzumul masjid era tosobola kukola itikaafu mu hoteri oga nze ngenda kukola itikaafu mu hoteri Sheraton
nze segera kola itikafu wabula luzumu masjid nokwada waliwo masaili mangi naye amasaili agaliwo galimu hadisi gyetujja okulaba mizikiti gye tulina okusitulirako enguwo si kusitulanga enguwo gireeta muzikiti gwaffe gusulamu guno ogwaffe ogwenakifuma ogwewammwe wabula obeera mu bubeezi kasooba nenyaga nti kati olaba olunaku olwejjuma twalibadde tukola niya ya itikafu nenkeera nenzijantula mu muzikiti paka imamu oyinza nogamba olunaku lwonna paka lwaggulu okumagalibbwe ngandi muzikiti ofuluma mu bufulu kiro obukwakulizo bwondi si kuba nti okoze ate n'ofuluma n'ogenda mu katale kufuluma kufuna wuzu ekyokulya bakireeta awo sigenda ku woteri ate ogende mu woteri ate okomewo nti nze njandi mu itikafu wemaze mu itikafu olina kubanga oli muzikiti wabaawo kujja kwayinza okuba emergency ng'abeeka balina akasente ke baagala era bajja n'okabawera mu ddirisa awo oba ku muzikiti naye nodda munda kitegeeza mba nziyiziddwako okuddamu okugenda mu byedduniya okudde wadde Allah kati nayo nkizo ya muzikiti kikolebwa mu muzikiti wokka kati olaba nti obudde bututawa mizikiti oba emizikiti ebirungi byagyo bingi wallahi bingi seeka naye ngaekyakulembedde kyabadde kikulu okuba nti nnyumba yani ya Allah kikumalira babino ebirala ebisigadde ofuna mpeera tukoleramu ebyo ebintu webeerewamu empeera n'otuula n'osoma Qur'an n'otuula ne mukola darusu n'okola ki so ebyo byetusobodde okwejjukanyako ne baganda baffe ku mizikiti ama okutwalira awamu gyonna wamu gyonna nga bwetugosose notumenyera gyena egina gyaffe gye tusaaliramu era mbadde nsaba twongere okutunuulira ena twongereko okutunula gino ena oba obudde bukyabutugende mumaaso inshallah inshallahu taala enkizo y'emiziki emeka ena gino gyatusumanyedde sheyi bwetuli emizikiti ena tusooka obaguliwa nze nyina omuzikiti twagamba emizikiti ena naye esatu gyetututte okusooka masjidi aqsa tukatutwala okusinza mu bubedde bwagyo haramu makka alharamu lmakki ne haramu yawa ne madina ezo tubagita haramaini naye abambuliza tekitegeeza haramu nti ja haramu abanyere abantu obuli ekigambo haramu nakakati olaba aliseka yotosomera katuga nti ekyo haramu haramaini kati haramu byebyaziyizibwa ne alharamu ogw'emizizo mizikiti gyombi ogw'emizizo ogw'emakka n'ogw'emizizo ogw'emadina ne masjid aqsa oguli muki baitul maqdis palestine egyesatu tujja kwongerako n'ogwani ne masjid kuba inshallah obadde ogamba otya zebadde nga sheekha ndi omuzikiti nga bwe gati tutandike ku gwenkizo nenga nti haramu makka ono tumutegeere kankusoose ekibbulo ekyasooka gye twasooka otunula abatusooka gye batusooka otunula si eno gye tunula makka mukaaba tebasooka tunula mukaaba sheekha basooka okutunula eri baitul maqdis mbadde mmanyi nti okuva ku mulomo gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam batunulanga ku kaaba basooka kutunula eri baitul maqdis surati bakara Allah agamba qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjid alharam Nabi sallallahu alaihi wasallam bali batunula eri baitul maqdis ekibula ekyasooka gye basooka otunula ninga Nabi sallallahu alaihi wasallam asinga kwagala ennyumba eno Ibrahimu gye yazimba Kaaba nga gyasinga okwagala Allah amugamba nti kad nara taqalluba wajhika fi samaa tulabye ekyenyi kyo kizze ku ggulu ng'osaba Allah oleme kutunula baitul maqdis mutunulewa وكعبة بيت الحرام نعم فولي وجهك شطر المسجد الحرام قد تشوسا
mutunule eno era naga wa haythu ma kuntum nawona omunabera fawallu wujuhakum shatra jemba mutunula obufu bwokutunula gye tubadde tutunula ne buvaira awaba kiri kye bagambye masjidul qiblatayn olumuzikiti wagulya qiblatayn naam ngulira nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalira mu swala naye nga malaika emugambye nti kati Jibril mutuuka deno n'asala swala nga atunudde erimu neba nga atunudde mu bibula bimeka bibiri atunudde Baitul Maqdis neno ku haramu Makka ku Kaaba odi eno teba mpavu gye bali oba tugikutu shekyo kanti tubalekerawo tubongere ekirala asi kubongera kirala waliwo tuzoose kati tugenda tubabuulire bulungi bwa mizikiti gino emibedde inshallah kyemmanyi kuba tuyambako tematema ajja tema kati tutandike inshallah lesoni eno empya kuba sekanange njiwulidde ku mizikiti eminene wali tubadde gyonna tuteme obulungi bw'emizikiti emikulu mu busiraamu seka kati tunatema kuba kisoboka naye nga tetunatema nekintu kyenjagala sheekh tutangazeemu kiyinza okuba nga kigenda tudrivinga okubanga tugenda vaayo katono kyodo tutwalamu katono tusonyiwa kubanga kizze engeri gye tutte mu Qiblatayn notutwala ku Kaaba Kaaba eno musiraamu yeebuuza lwaki gye tutunula era nsonga gye tutunuzaayo anti Nabi Ibrahim alayhi salam yagizimba simukiri ate Ibrahimu muki nabbi waffe era mulongoofu omulongoofu bakulembeze mu busiraamu bwaffe n'abatali basiraamu bamwenyumirizaamu ekyokubiri ansa gyabuuzizza yali amuru ya Allah agambye nabbi nti kyusa otunule eno kyusa otunule eno ekyo kyakubiriza ekisinga kya lwaki ekya bulungi ekyokusatu era ng'abantu abakola ibaada tetwali badde nga tutunula mu ggulu tulina okuba n'ekifo kati wewali ennyumba ya Allah bibakkatan mubarakan wahudan lil alamin fihi ayatun bayinat kyetugenda okulaba enkizo zino zonna zigenza tuwa okulaba nti mu bifo byonna ate lwaki kino kyankizo wangezesaako okwamu alhamdulillah kirala bakyogera naye tukyayongera kyetegereza nga nze ekiyinza okuba nga gyekiri nti ye senta y'ensi kawali kamba senta y'ensi wakati awo nkiwulira nange nali nkiwuliddewo nti kawamba weeri naye sibagambye nti mukitwale nga ddali naye nga nali nkiwulidde nti senta y'ensi ebintu byetuvumyano birina obujulizi akwanti goki ndetedde n'okinsuulamu nasireese bujulizi inshallah kati omuntu akitegeere nti tugenda kinonyako sharuhu yakyo lwaki gye tutunula ngambe nti kino kya senta naaba kalina nakatukola nakatuweereza tetukikoze ngambe mpulira kyogerwako mu mbeera inshallah kati sheekhe mu mbeera eno abatulaba njagala obategeeza nti eno saba Allah tukumire embeera eno sheekhe nawe Allah tukumire n'abalala bonna Allah bakuume ate kati seeka Allah bali kutukuumira naffe natukuuma ojja kwongera okutwala mu maaso ku nsonga eno kuba kati eno is like nze nja giyita introduction kubanga tutuusa wasava kati wali gye tubadde tutegedde ebikulu ate netutuka ku kikulu ekinyusi tukitunulako nti era wallahi Shabraki mukuwulire seeka yakisomesa yali sheekhe kiti ayali seeka omugenzi Seekankata Ismail Nkata Allahumma ghafir lahu warhamhu wallahi tusanyizanga muntu agenza okukola hijja yes naga tusanyizanga muntu agenza okukola hijja era gandi banjewulo nnyo olw'ebirungi ebiwali era yaga nti oba weyogeraageranya ono sooka omuleke bozi oba kano yakoogera oba teyakoogera ayinza okuba ayina kaataayogera akaliwo seeka waba yakoogera fabiha wani waba teyakoogera nze kankongereko tozanyisa omuntu agenze e Makka neniye biniyatul khalisu nga ye Makka yakoogera sikajjukira si buli agenda e Makka aba afunye byonna butamuzanyisa naye omuntu agenze man hajja falam yarfus wala
lam da tayo na ta kuraji akomo kayo muwalada to umugonna ko Allah muzama Maryam zara ya kazali ni lam yarfus wala yafsu wala yasku tayina misobi yakosi kale shekhe awo wenyini omuntu avudde nga muwere zempeera zisigala ati kati biriba ebyovu biri byonna babyezi fanagana abali kati omuntu kwanayingira enjoyi ziragenda jeera naye ng'alina ne sente mu nsawo tagenda kwerera mu sente nazo ziveemu ebyonono biri kaya ebyonono talina wabula ebirungi nga ndulungu abyetisa alina ensente. Allahu akbar. Inshallah taala mbazena nti tunayogera kuki ku mizikiti gino obukulu bwagyo tutandika gitematema basobola okutula kati fabiawani natwongerayo. Allahu akbar. Inshallah taala. Inshallah.